Kyagulanyi wa 2018 siyo wakakati. Kubona ali wasinga amaanyi. Oli yali wa amaanyi. Sure. Ono nga isimone kuwa president. Oli yali wa amaanyi nnyo. Nno ddala. Kyuvolaba yakola ebyenjawulo bingi. Kakati amasanzi gayina ennaku zino. Sirowooza nti asobola okuggusa candidate nga naye munafu. Sirowooza. Kuba kati gino emyaka 4 ku 5 giwadde abantu omukisa okumwanalyzinga. Abantu baba mu analyze. Bamukozeeko analysis. Abantu bamukubyemu ebituli. Okitegedde? Kati ekyo kimalawo ekifaananyi kiri tetulemwa ttiimu yaffe teremwa. Atenge bisinga obungi. Niwe yalingidde ennaku 2 abadde alina kyasobola okukyusa ku candidate n'amusitula. Ajja kukyusa kitono. Tajja kukyusa kiri ekireeta obuwanguzi. 2018 tebamukolangako analysis. Tajja tukukkiriza. Ate nga tukukkiriza. Okumwogerako. Ate nga oweeya. Kubanga bw'obeera n'omuntu wo ng'abali bagamba nti erimba ejjebbi. Onenge gy'olikwatiriramu tokkiriza kulaga bunafu. Naye kati ye kennyini ye-exposing obuki obunafu bwe nti management, political management tagisobola, talina tolerance, okay? Talina concealment. Okiwulidde? Agenzeeko mu ntalo ezeewalika. Ezeewalika. Ye n'aziteekawo. N'aziteekawo ate n'afiirwa bufiirwa. So, akoze eki? Agibwako kiri ekifaananyi kiri ekigamba nti gwawagira yayitamu kiba kivaawo. Era wano wenjagala okugambira mwe abaagala okwesimbawo ku tiketi ye NUP mulinze Kyagulanyi kujja abanoonyeza akalulu muli ku kafu mugenda kugwa. Busoga yonna eyo. Busoga nti mu NUP kati ebeera active ng'omukulu wajja. Bw'afuluma bw'ati buli omu ng'addayo mulimu ebikajjo ng'addayo mu bikajjo owaki. Kati that kind of mobilization, that kind of strategy tosobola kuyitamu. Zemale manyi tugenda kubeera ku ngombe eri walabi ambulera tiki nga wayogera ono gwe yafuna akalulu. Ekyate ewaffe tekikola Busoga. Wadenga ne Masaka lute kyakola HM wange mukyala wa Sebufu winakawa. Masaka nozale yagala bwa Masaka umane mupi. Bamuwa tikiti nene kamukuba. Nasigalayo. Nebuuza naye omusajja omu yamba theory nagamba mukazi waleta mulete. Bamuwa tikiti simanya nga balina jjo waliwo omukyalo omulala tebatagimuwa kati bampuuga abe Masaka bonna ne bagana omuwa. Bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwongere Lukwata asangibwa eKyaggwe emukono. Kola ku bizibu bino wammanga okutereeza amaka, ensonga z'omukwano, obufumbo buganye, ezadde eriganye, oli mitala w'amayanja, empapula zaabula, tereeza lubaale wa kika aganye, balongo be bakuluma, oliko eddogo jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo. Aneetaaze nsangibwa Kyaggwe emukono oba yita ku namba z'essimu zino wammanga 075000411 oba 078010046 ni ku WhatsApp kweri totya lugendo nga tonnalutambula. Kale wona wosinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo nkubuuzako nti wasuze otya afunye okusomozebwa okwenjawulo ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde asetuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matias Sekanjako nyina Jeno Bijirwa Moses akulembera ERP Eastern Revolutionary Platform. Jeno buza abantu. Abantu baffe abatulaba abalungi. Mwebale emirimu gye mukola. Kyabuza abantu. Abantu baffe abaddu ba Allah mwenna abali mu kisiibo mukirize mbalamuseeko mu kiramuse kirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubagaliza ekisiibo ekirungi ekitebenkevu ekyemirembe ky'obukakamu okimaleko bulungi. Buli wantu wonna wakakamu era ekisiibo ekiba kigenda mu maaso wabaawo ebintu ebikakana mu ggwanga. Munene abamabaala tebakola simanyi lwaki. Mabaala loogi byonna bifo bisanyukirwamu. Sente siga nti abasiraamu basinga okubeerayo but sente zitambula kitono mu saturation.
kakati kubanga ziva ku musiraamu ne zigenda ku muyahudi omuyahudi ye n'agenda n'adigidda kati omusiraamu waba azisibye kitegeeza n'oli taadigidde yeyo effect ekibeeramu naye tusaba Mungu akole ki atuyise mu mbeera Kamuli municipality tukyatambuza olutalo lukyagenda mu maaso era yalo okutegeeza nti ekisolo ku kizigo kweri yes au kirungi nsolo kubibawe kweri ku kizigo kyekisinga tutandikiddewa tutandikireko wali wasegenya mudduwa segenya mudduwa asaabaddeyo tebanzijukiza dduwa eyo n'aligenze kubanga Segirinnya engeri gy'essa muziika embeera tiyazikiriza ku muziika mbeera kuba omulamu gwe gwawambibwa gwali gwa lutalo ate ffe abamu tulowooza nti olutalo lulina kubeera ku jjajja sisobola kuteeka lutalo ku balwanyi bannange so tetwafuna mukisa kumwogerako naye obadde ogamba nti amaloboozi agavaayo galaga nti famire si nsanyufu ne decision ya NUP gye yakola mu kuwa Nalukoola kaadi nerekawo famire asavali gwe yali yeproposinga ekyo kyali kirabirwawo n'omuwere nti mu bbanga ettono lya Segirinnya lyamala mu Parliament Legacy yaleka y'amaanyi mu kuleka Legacy y'amaanyi bw'afa olw'ebyobufuzi bya Uganda ng'engeri gye bitambula mu sympathy kusikira nze mbimanyi kubanga nze omubaka eyampangula yasikira maama we ng'afudde kati ekyo nkimanyi kati that kind of sympathy yali erina okubeerawo Segirinnya yali mukiise mubi nnyo yali mukiise w'abantu nga famire ye oba oli awo okusinziira ku mbeera y'ebyobufuzi nga bweri nebbanga eryali kyetaagisa famire eyo okwejengajenga baali badde NUP yali badde egiwa omukisa ne bamaliriza ekisanja kino okusobola okuwerera ku bwana bwa Segirinnya kubanga there is nothing like that ofisi y'obwemupi erina kyekola ekirala ekyamaanyi just muntu kwetereza eno wansi okujjako ffe abalina ambitions ez'amaanyi abalina galubindi ennene ezirengerera ewala Parliament esobola otuyamba okuzimba obusobozi obulala naye mu bano ba ordinary MPs parties ezitalina bigendererwa by'amaanyi famire ya Segirinnya baali giwadde chance nemaliriza ekisanja kino so kaadi mu butuufu baali badde bagiwaani baali bagimuwa n'awerera obwana bw'omugenzi naye jjukira enteekateeka ezaaliwo zonna nakugamba nti Nalukoola yagikola ki yagitwala era yagitwala Nalukoola ebintu bibiri ebyamuweesa flag ekisooka y'omu ku baali bagezezaako okulinnya rank mu ba Buganda politician ng'ogyeko ranka ziri eza waggulu waliwo generation endala eyali imaginga ate bali abaawali Makerere Kavule bo batagetinga nnyo ani imaginga as a credible leader yes bamuteeke mu fix bamuteeke mu target akuwenga bukyali era nakugamba nti Nalukoola wa myezi gino waba awangudde kadi mu main term ejja tagirina embeera ogiraba naawe ate kati wali wabeera just like in fire base sitaaba omu abalisigadde muli batimbi ba bipande kugatta waya z'emizindaalo nakusitula mizindaalo nakutegeka stage neziri kulu endala sitaaba omu abeera omu kati zeze application ze baleeta mu politics bajja music eri ne bamuleeta mu politics policies ezakolanga mu Gagame mu Firebase mu Irion Island kati ze baleeta mu politics okunafuya abantu oba okoze kirungi kasitoba nga gwokikoze ng'omukulu si yakikoze ekyo kiba kifu okudownplaying effort z'abantu abalala ebyo byonna bikola mu music kyovula bafuzi najema sijja balimba oba mundaba bubi mundabe bubi
naye toyinza kuŋŋamba nti mu politics sitaali omu, because politics nga mulwanyisa omuntu nga General Yoweri Kaguta Museveni buli maanyi g'omuntu geetaagisa. Therefore we have to appreciate each other, because woba omusobola weka mulumbe, woba omusobola weka mugyeko. So politics wa teamwork. Politics alinga mupiira bikyukamu katini, oteekwa okuba toyinza basala kubajja ku goloyo n'ogenda n'obayitamu n'oteeba. Ebyo byakoma kuba Maradona. Yabagirangako waliwo abaguleese. Kati nze ebyo nabigaana. Kati yes, okufukamirira omukulu, yes, kikyalibadde kikulu nnyo, naye kitta moro, kitta morals ezaki, kitta fundamental principles eza struggle. Yes, because we are comrades. Okay? You take risk, I also take risk. Oteekamu nange nteekamu. Kakati yes, I've accepted you are my leader. Mala kwekuba wansi, nkuba mavivi ku ttaka kwanza. Bino bya lutalo. Bino bya lutalo. So mweye embeera. Wandibanga embeera zo zifanagana mwezi Zelensky namulabye nga atabukidde Trump. Ne Trump abagamba tukuyamba bilioni za dola omwaka. Trump ndamuti olutalo tulwanye feke. Trump yadde mukyamu. Era Trump adde musajja wange naye yankoze bubi nnyo. Walabye mu maaso g'abantu. Ye politics aliwo mu nsi yonna kakati ye debate eriwo. Natunulidde ebintu nange nempulira nga tebangako diplomacy Trump yagikubye wansi. Okiwulidde? Yagikubye wansi. Ate Zelensky. Zelensky yoyo. Zelensky ali mu lutalo. Ali mu lutalo. Sebo yajjeno ayambala amasuuti agamasamasa bwe gati eri abantu be bafa. Era yabagambye nti after the war I will put on maybe like yours. Omanya Trump tazanya neche msana yaganyo kimukombya. Kali akasajja nako akasajja bagala kabba. Akasajja bagala kabba. Bagale ebyobugagga bya Ukraine half 50%. Which is okay. Kubanga agreement zade zigenda okusigning waziri bill. Security guarantee and economic guarantee. Kati economic guarantee yeyo Trump jayagala Ukraine yesigning nti etwala 50% ku natural resources za Ukraine. Kakati ate Ukraine ekugamba before signing that, what is the security guarantee? Nkakasa nti migi teziva mu bwengula. Okitegedde? Nkakasa nti wansi mukuba Trump, Putin tumufulumya. Ate Trump ngakukutale Putin. Kwekyo ata avumbeera. Gume Trump obuzibu bwatuleetedde. Atuleetedde obuzibu bw'amaanyi nnyo. Nze nakatidde bannaye. Kubanga alina okuguma. Sagana wa muntu akuyamba ku obuyambi n'omuddamu muzira mu anti President wansi. Yes, oli mugagga tukumanyi bulungi nnyo. Naye Trump disservice gyagenda okukolera Abamerika kwe kujjawo rolo ya Amerika mu nsi yonna nga yazze mu byakubala sente. Amerika yasukka level ey'okubala mbu tukoze tuteeka mu bilioni 3 tukoze rosi tufuna mmeka. Awo Amerika yavaawo. Amerika eri ku level eyo ku influencinga buli nsonga oba etaddemu sente mmeka oba etaddemu sente mmeka. Kubanga buli lwojjawo obuyambi obwobadde otuwa ne tufuna solution ku kyo oba okyatugamba. Kati Amerika agenda gikuba ekigu. Kubanga abantu bagenda yiya solution. Butereevu kuba ekizibu bwe kijja abazungu tebabulangako solution. Ekyo tebakulimba. Kati European Union yakajjezuukuke nti buli wabeerawo okukyusa gavumenti mu America, European Union ebeera affected. Kubanga buli president yajja na programu ye. Okitegedde? Kati bagenda kuzimba standby force ya Europe.
eya Europe kati omukago gwa NATO we baguyuwa ani afiirwa tebasobola guyuwa basobola oguyuwa ngata Amerika kugamba esingo teka mu sente mu anti yesingo teka mu sente ndaye tekyayagala teekamu kati tewali mulamwa tewali mulamwa kakati twesolooze nga European Union yes tukole force eyaffe kubanga nabo babinywera sebo kubanga Germany binywera France omumanyi Bungereza binywera European Union naye anti kakati enembeera eriwo Mungereza naye asobola okwesotinga kubanga okusinga ennyo abadde yesigulira kwani ku America ate America ye mutabanyi wo omukulu tali wa Bungereza omukulu okitegedde kakati mutabanyi wo wuuyo atandise okwekola obusolosolo akugamba natukono kuyita stupid president Biden tutuba wadde sente through our stupid president ayavaako Biden ngagamba Zelensky mu Ukraine Trump kakati Trump agenda kufesinga obuzibu bwatalabangako eyo teyinza kuba position y'Abamerika kubanga Abamerika tebali ku level ya kukola magoba eyo level bagivaako dda Amerika etunuulira ku influencinga buli kintu ekigenda mu maaso mu nsi yonna regardless oba kinaaba kya sente mmeka oba Amerika efiire oba tefunamu naye Amerika yesinzeewo amaanyi kubanga Amerika nayo bagiyambako efagani Omungereza yaliyo efagani okitegedde nga bakuba obusajja bwani obusajja bwa obusajja obuyeekerayeekera obwali awo n'obutujju mutalo okunoonya Bin Laden Omungereza yaliyo nekituuka n'okusuula prime minister mulambo we Bungereza nga bamugamba walutwala mu lutalo nga tolubaze bulungi okitegeera kakati Trump yatukoze bubi nnyo yatukoze bubi nnyo tosobola kulekera Russia maanyi ati Trump yengo omuntu muwagizi wa Putin era kasajja boda buli yekwogera akakoona Trump kamugamba gewuza Putin bamukwano gwo ngakalaga nti gwe wadolwa nga president wa America ne tukimanyi fenga aba Ukraine totuwagirangako oli ku oli omusajja atulwanyisa yatulumbagana natukuba nti tuna kye tumukoze tuza tuveye yebwe tudde kawempe waliyo ki njemba dembuza nti Bobwine olwalira gendayo naye mu kubanga candidate wabwe kitufu nti ground taliiko okusinzira nze ku byange byenoonyereza asobola okuzaamuko ku mwanya candidate wa NUP Nalukola Kyagulanyi yali azizaako candidate omunafu n'amuzza engulu n'awangula ne mu biseera ebyo amapeesa twali tuganyiga ffenna mwalimu kubanga Asumani twamujja wala nnyo yali oli omuwala Namatende nowe NRM Okekyo Asumani bali bamusinzaako vibe naye tugenda twebakawo ennaku 4 mwezi mu 3 kate Kyagulanyi najja ne yeebakawo wiiki namba buli lunaku nga tukeera muki mu field wiki namba ye level of commitment gye twali tutambulizaako ekintu kubanga tuba butamujjaayo twali tugenda kuswala nnyo twali tetunagenda Arua tuba butawangula kalulu ako revolution yaffe yali kicking off kubanga twali tukoze eki twali twawudde wakati we FDC ne NRM kati force eyokusatu nga emerging ya people power ono yali azenga wajema ya wajema naye nga tumuwagira kakati ke kalulu ako ke yali awaddeko obudde obukola ki obumala naye Kawempe ebintu bikyuse Kyagulanyi wa 2018 siyo wakakati ubona ali wasinga amaanyi oli yali wa amaanyi ono nga isimone kuwa president oli yali wa amaanyi nnyo nno ddala kyovolaba yakola ebyenjawulo bingi kakati amasanzi gayina ennaku zino sirowooza nti asobola okuggusa candidate nga naye munafu
sirowooza kuba kati gino emyaka 4 ku 5 giwadde abantu omukisa okumwanalizinga bamukozeeko analysis abantu bamukubyemu ebituli okitegedde kati ekyo kimalawo ekifaananyi kiri tetulemwa tiimu yaffe teremwa ate ebisinga obungi niwe yalingidde ennaku 2 abadde alina kyasobola okukyusa ku kandidate n'amusitula ajja kukyusa kitono tajja kukyusa kiri ekireeta obuwanguzi 2018 tebamukolangako analysis twajja tukukkiriza ate nga tukukkiriza ate nga oweya kubanga bw'obeera n'omuntu wo ng'abali bagamba nti erimba ejjebbi onenge gy'olikwatiriramu tokkiriza kulaga bunafu naye kati ye kennyini yeexposinga obuki obunafu bwe nti management political management tagisobola talina tolerance okay talina concealment okiwulidde agenzeeko mu ntalo ezeewalika ye n'aziteekawo ate n'afiirwa bufiirwa so akoze eki agibwako kiri ekifaananyi kiri ekigamba nti gwawagira yayitamu kiba kivaawo era wano wenjagala okugambira mwabaagala okwesimbawo ku tiketi y'NUP mulinze Kyagulanyi kujja abanoonyeza akalulu muli ku kafu mugenda kugwa Busoga yonna eyo Busoga nti mu NUP kati ebeera active ng'omukulu wajja wafuluma bw'ati buli omu ng'addayo mulimu ebikajjo ng'addayo mu bikajjo owaki kati that kind of mobilization that kind of strategy tosobola kuyitamu zimale manyi tugenda kubeera ku ngombe eri walabi ambulera tiki nga wayogera ono gwe yafuna akalulu ekyate ewaffe tekikola Busoga wadenga ne Masaka lukute kyakola HM wange mukyala wa Sebufu winakawa Masaka nozali yagala bwa Masaka omwana MP bamuwa tikiti nene kamukuba nasigalayo nebuuza naye omusajja omu yampa theory nagamba mukazi waleeta mulete bamuwa tikiti simanyanga balina jjo waliwo omukyalo omulala ne batagimuwa kati bampuuga abe Masaka bonna ne bagana omuwa oyo nakakande oyo kakande sijui kakande yajiina kakande wa independent kakande ki oyo omane mpi wa Masaka district waliwo Masaka municipality ne Masaka district anti oyo omukyalo oyo yaliyo nakakande waawo waliwo kakande yeti gogamba Julius kakande wa Masaka municipality oyo wa NUP wadde kati lebo ne waliwo baye mutaawe Masaka district umane MP loza oba wa independent ye yawangulo wa independent yes mujjukidde oyo yaweweeta omubaka muki mu parliament bwa tojjukira omubaka oyo ekiwala ekigiriro ekikyali kiweweeta ekyo kyali kiweweeta kati ne bakuba candidate we NUP gwe bali bawadde kati n'oluzungu lwenyini talumanyidde ddala wadde bamuwaayo paper submitting ku parliament n'ayogera oluzungu lwa Idi Amin ate Mpuuga yamuleeta ati Mpuuga yagana okuwagira ono Ariet kuba yali yakajjabuzi naye kyonna kyekiri ebyagundi alagidde bigenze bikendeera abantu kati bagenda kweddiza obuyinza obukuba tooki mu bantu abakoze eki abaagala okwesimbawo bagenda kukuba tooki kuba eri ewaffe Busoga bw'oba tobadde mu bintu bya Nankanyi oba tobadde mu bintu bya kitundu oba omala budde tosobola kumalako niwe oba ofaanana oti tosobola kumalako kakati abalinda omukulu ajja bakubira ekikopo basagamu busaazi nawe kakyusa mu kwaka ye wagira sweet cake mutazindwa yalangiridde gwegenda okuwagira egenda musuula busuuzi ne weesongerako bigambo bingi nnyo egenda musuula busuuzi zebadde mmanyi yafunye ate amasannyalaze eyo erina kuoperatingira mu Masaka nakugamba terina kusuka Masaka kakati ku luli
twatunulira ebbaluwa ya Milton Obote gye yawandiikira musajja we Paulo Muwanga. Kati twali tukoze ki? Tutunulidde proposals mwami Milton Obote ze yawa. Political strategy, military strategy, administrative. Okay? Kakati wano tugenda kutunulira alternative singa kiri kigana nga bali bakyagala. Kati tugenda kutunulira proposal 2. Eri yali proposal 1. Kati proposal 2 apulaninga no kuwangula kalulu. Proposal 2 agamba line of action if election have to be held. Line of action. There has to be separate elections for the president. The president bamulonde yekka n'ababaka balonde bokka n'ababaka balonde bokka nga kiki kyayagala. This will give us the advantage of fighting 1 against 3 and we are likely to win. Okitegedde? 1 against 3. Ba presidential candidate abaaliwo mu kiseera ekyo baalinga 3 kubana Semwogerere ewa CP ne UPM 1 against 3. Okitegeera? Kakati n'agamba Nyerere is still against this idea, but I differ strongly. Tanzania politics is not like the same as Uganda. Nyerere yali takyagala. Nyerere yali agala bavuge ng'ekyewuwe. Kyewuwe nene kigaana. That is why Cuba and one other African country, I would prefer Ethiopia to Angola, should be informed well in advance. Kakati ali mu kuzimba ba allies nga ally wa Ethiopia ne ally wa Angola nga ino okubeera nabo. Okiwulidde? Nani jukira Cuba yali amukola ki? Amuyina. Apulaninga kalulu ka wano. Naye nga ali mu kwogera ku Cuba, Angola, Ethiopia. Tanawo kwogera ku bipande n'ebizindaalo ne wanaakubalaale. Ate ffe wetukola pulaani. Ate kati ffe tuli mu byabufuzi naawe. Waffe tugamba ebipande tunayogera tutya. Mbere awo ne tukumenga mbalira abaagala okwesimba ku bwa president balina kukola ki? Tubola ssente nga tubaliramu ebyo bipande sawa ki? Tugubbe civilian bino tanabisoma naawe. Akugamba nti Semwogerere is a man who could be easily to dislodge. Okitegedde? We need to infiltrate our men into leadership of the party is only a compromise. It would be easy to cause tribal wrangle within the DP. Kati agamba akwata abasajja abanyige mu DP babege Dr. Semwogerere basome ne kiki kyazzaako mbeera akyeriwo munda mu kibiina nti era ekibiina kya DP kijja kuba kyangu nnyo kyakuteeka mu lutalo lw'amawanga. Strategy nayeyo yubire strategy ERP omukwata omuteke mu NRM abege strategy bulungi nnyo. Afune amawulire amanye ekigenda mu maaso n'okutabula atabule naye nga ekituufu akikola ki? Akimanyidde ddala bulungi nnyo. Bye bintu ebikolebwa abantu abaagala okwata obuyinza. Ate oyinza okubeera ne kampu ezigumivu nga tolina agent mu enemy camp. Tosobola. Era ffe kitulemesezza okutwala obuyinza. Jjajja tumuleka n'akola ki? N'akola ebibye nga tetubimanya ate ebyaffe n'abimanya. Kubanga ye abateekamu ababe. Ffe ne waffe alinayo. Okitegedde? Ife ewuwe tetulinaayo. Lwaki temuyinaayo? Temwagala teekayo? Obusobozi obuteekayo omuntu temubuyina bwe bubadde tebuliiwo. Kyogamba kyetaagisa kyamaanyi nnyo okuteekayo omuntu. Anti ekisookera ddala level of understanding. Level ki
konenyeza level ki kotegerera ebyobufuzi nti osobola n'okwata omusajja ogwo oyagala ennyo ne yeefuula akyuse ng'omwagala nnyo n'omudonatinga mu enemy camp luka kati Ssenyonyi kyuka n'agera ne bamulangira nga mawulire weegali gonna nti wa NRM n'afuna ne position mu NRM emwerukambingirawo nemuwa n'obukulu obw'amaanyi ennyo naye nga ze ku mission kati gwe abajjajja tobalaba eno si bamaanyi CIA ebikola nekutega omukazi n'omuwasa n'abaana ne muzaala naye nga ekyamazima yajja kukubega kituufu nnyo kati that is ye politics yennyini CIA bonna abo bana byabufuzi baba bazanya byabufuzi kakati gwe bw'otabiyiga kati gwe oba oyagala okumanya CIA n'ebyobufuzi bya Amerika ojja kulaba akatambi engeri gye batwakinga mu Bin Laden okuva gye batandikira okutuuka ebatuuka kyatuuka n'okukyusa gavumenti nti batandika okumuyiga nga Bush yaliko CIA gye yatandikira Obama yamukwata naye nga kyabatwalira sente nyingi obudde n'ebintu ebirala okutuuka ku Bin Laden okiwulidde n'amawulire baagajja ku bali be batwala e Guantanamo Bay be bajjamu akawulire akatinditini akakwata ku musajja wa Bin Laden akakwata ku musajja we kakati musajja we bamutwakinga bamunoonya ku neti bamufuna kati mu kugenda olwasooka okumulaba yali avuga kapajero akakadde ne bamulaba ng'akuba essimu bwe yamala okuba essimu n'ajja mu layini n'ajja kenankanyi n'asuula ne bamanya nti yeye bamanyirawo nti yeye gwe tunoonya era ateeka okuba abadde ayogera naye kakati ne batandika omulinnya amanda ne bamulinnya amanda paka lwe batuuka ku nnyumba gyeyayingiramu n'akamotoka ako ne bategeerera ddala nti yo awo omusajja waali ne balyoka bateeka kamera awo obwengula naye nga Pakistan temanyi ne bateeka awo embeera yonna ne bakola analysis ebiri munda obwana obuzannya omupiira ng'omusajja waali ne bakola meeting singa olaba akatambi kali meeting bwe zaatuula okutekinga decision option zaali 3 tusuulewo bomu ne bwe tusuulawo bomu abaliyo abalala batalina musango option ey'okubiri tunegotiatinge ne Pakistani nti emutuwe tugigambe nti waali tumulabye naye olw'okuba ali mu jurisdictions zo mutuwe option ey'okusatu bakomando balumbewo basiru team kati ne bapepeta ekyo abakugu bonna nga bali awo sijui security advisor sijui director beki bonna kino kivaamu kino finally ne babeera convince ne bagamba nti katusindikewo bakomando baffe basindika 12 ne bakonfaminga nti yoyo ne gamulya ne bamuggyako samples ne bamuteeka mu Big Mother ne mwambusa waggulu bamutwala ku Pacific Ocean ne basuula mu nnyanja awo president najja n'abuulira Abamerika nti Bin Laden namufunye. In fact waluno gwe bakakuba jujuzira Pakistan yali temanyi America yabagaba bugambya otulina omuntu gwe tujjeewo bajja ne bamugjawo nga yotakasana we pa ne bamutwala bakola kyeba Israel kyakola Uganda 90 minutes atentebe yalumba nekola buli kimu netambula negena nga Uganda nekola daza bwe tebalabe nti abasajja bazze nkugambye so kati bibaamu ebyo kakati wano omusajja mu kulayinga strategy ye
ng'ayagala okutabulatabula kampu yaki ya DP. Era bw'otunuulira strategy eno ne General Museveni agikozesezza. Okiwulidde? Talina kampu gy'atalinaamu ng'ogyeko ya ERP. Ffe byaffe kati ebyaffe tabimanya. Tetunamuwa mwaganye. Kakitegeeza ye kennyini. Kati point endala akugamba nti each candidate has to have a separate ballot box. Even if we were to compromise on the issue of presidential elections, the ballot boxes must be separate. The need for this is only to clear to you we are in a government now, and we have to be the ones to organize and supervise the elections. Jukira Mwanga yali akulembera akakiiko kali aka military commission kati nga bali kikalinga akasembayo mu ggwanga kati nga tebakkiriza muntu mulala yenna kubabeera mu maaso mu kuorganizinga akalulu kati bakola ebintu byonna nge baali babyagala obo teyabijjawa tewali amanyi wano naakugamba nti that is a golden chance and we must play our cards properly. Eyibadde proposal number 2. Proposal number 3, the elections, okulonda kwennyini. Akugamba, if it appears just before, during or immediately after the elections that things are not working out as expected, there should immediately be a mutiny by the army. Amajje okwekalakaasa. Awagambye immediately. Nti singa kibeera if it appears just before, during or immediately after the elections that things are not working out as expected, there should immediately be a mutiny by the army. Nti singa kibeerawo ng'ebintu bigenze, for example akalubala bakakola ki tebakalina akalu tebakalina either nga twakatandika akalulu oba mu kalulu wakati oba nga kaakaggwa ng'embeera bagiraba akalu tebakola ki tebakalina amagye geediime agende ku nguudo amagye geediime nga geekwasa ensonga ez'enjawulo apulaninga kalulu amagye geediime gakole mutiny geewambe kitegeeza kuyimiriza kalulu batekawo state of emergency awo jukira amagye wegeediima eba state of emergency jukira amagye gagamba okwediima gegawagira UPC agasigadde mu kibuga bana abatawagira UPC mpozi yalagira bagende bali Kalamoja bali Arua okitegedde kakati abamuwagira be basigadde wano bagamba beediime singa balabanga ebintu tebivaayo bulungi oya planning agenda mu kalulu. For this purpose, the Chief of Staff has already ensured that all commanders of the brigades are loyal to us. Chief of Staff yabakulira emirimu mu State House. Akulira abakozi. Chief of Staff akulira magye, Chief of Staff w'amagye. Yabanga ame commander. Yakulira mu kiseera ekyo yalinga ame commander nga muyita Chief of Staff. Agamba Chief of Staff akola atya? Ye CDF ennaku zino. Yagamba nti amaze omukakasa nti ba brigade commander bonna bali loyo ku nsonga yaffe. So bwagamba nti amagye geediime baba basobola ogediimisa nga bukyakola ki nga bukyali balaba akalulu nga tebakalina ke kakodyo kati kiba kitegeeza togenda mu kalulu nga tolina magye.
futubadde mu jangu nkwekule nga tuzanya dingi dingi akalulu kawulidde maje akalulu maje akugambye nti chief of staff yamukakasizza nti abasajja bonna abatukiririzaamu The other parties will be banned and their leaders detained. This is why the Cubans must be on standby. Ebine birala bigenda kugalwa abakulembeze babyo basibwe isonga laki Cuba ekola ki amagye ga Cuba galina okubeera ku standby okujja okuteekamu ekyo mu nkola kati omusajja apulaninga bw'atyo ng'ogenda naye mu kalulu kati gwe opulaninga kunoonya abantu bakuwa akalulu kukuba ralo ofumule ebigambo oyogere ebigambo bya pulaninga birala jjajja bw'ati bw'azannya agenda mu kalulu nga ba brigade commander bonna abalina they are loyal to him. Agenda mu kalulu nga omusirikale yenna alimu okukiika ensingo talina busobozi busitula mutwe kakati uyo muntu agenda mu kalulu tugenda mu kalulu nga polisi siyo amagye sigago intelligence siyo kati ogenda kajjayo otya nibo banakuwa information naye okuimplementinga information gye bakuwadde tokisobola kakati bino ebyekisiru bye tubeeramu bitaliimu kubala nnyo kwegasi bitegeera butegeezi ono bwino wa bwereere amwagala asobola okunnoonyaako kakati n'amaliriza ng'agamba ti NB these proposals have to be circulated by only the party president and you are required not to do what? Not dilute this information, okay, to anybody. Any suggestion regarding the same should be given to the party president, the chief of staff, and the chairman of the commission. Okitegedde baluwa eno mu confidentiality yaayo yali erina kubeera nti waba communication yonna erina kudda wa party president Mwami Milton Obote atalina ku ground agiwandika kyali ye Tanzania. Owokubiri Mwami chief of staff yaliwo mu kiseera ekyame commander. Owokusatu chairman military commission Mwami Paulo Muwanga beboka. Electoral commission kulidenga yogera ku electoral kwakulya kati okebyo talimu tomanyi naye yali just kubeera bubezi zezimu ku strategies ezalengibwa so nga tali ku planning desk kakati bana abasajja be bakola ki bebaagala obulungi ebaluwa yeeyo nayiwako omukono Milton Obote nga 12 ogw'omunaana 1998 jukira akalulu kaali ka September Kalika September 8 kabinda 12 ogw'omunaana ngabulayo emyezi nga wabulayo omwezi nga gumu kati bamaliriza nga bakasetudde paka mu December bano beyongera okwetereza kati ekyokuyiga mu baluwa eno ono wabanga ye musomesa wa General Kaguta Museveni byali apulaninga mu birabi waliwo kyensomye wano General Museveni kyatakoze twatandikidde ku proposal number 1 okay ekikyukamu mu baluwa eno kubeerawo akalulu obutabeerawo General Museveni yate akalulu aba ayagala kabeerewo takkiririza butakola ki butabeerawo kubanga kamuwa mandeeti eyiregiiti okitegeera ne proposal zisigadde zonna wekaba kakubeerawo tukole tutya politically tusuppressinge
abagala okuvuganya akakiiko akakola amateeka parliament babizire ffe tukole agaffe bwe kiri ekyo kyakuyiga nnyo mu bbaluwa eno era abopposition mwenna mwami Ssenyonyi ne banno mulekerawo okuziraaziranga ebintu bino oba oli ku script ya musajja mbaterewo embeera ezira ffe tukole ekyaffe uninterrupted ekyo NRM ne General Museveni bakikoze ne bamalayo militarire okudeployinga abasirikale abaliroyo ku NRM be managing akalulu bavuka abalalo boolaba abakambwe abazibu bebabeera in charge of the elections okitegeera ekyo Bote bwatyo yakikola ki administratively electoral commission chairperson yamproposing ne ba commission omusanvu okitegeera ba district returning officers era system ye baleeta nga balina akajozi muki munda ka yero okitegeera kakati tulina kyokola ki tewali kyakyuseemu ekirala okutabulatabula kampu zaki z'ebibiina by'obufuzi era bwe kiri tetusobola kuorganizinga effectively tetusobola kukweka information yaffe ng'omukulu tagitegedde so n'olw'ensonga eyo njagala okutegeeza nti Mwami Milton Obote kumpi yakyatufuga tuli mu script then mwe ebibiina by'enjawulo ebyobufuzi byagala obuyinza naddala okujjawo Yoweri Museveni kyebiriko okusinziira ku bbaluwa eno biri ku script ndala ate ne baneeno baba bajja mu buyinza nabo bakola byabo omuntu anagenda mu kalulu nze nakitegedde akobwa president oteekwa okwetegeka mu neetegeka ey'enjawulo etali ya bipande ebyo byo byebyo mu maaso wano ebirabwako but ebitalabwako bye bino bye tukoze ki bye twogeddeko wano okusobola okukwata obuyinza oba onaabukwata so sayini oginawo ebibiina by'olulwa gavumenti byolaba nti bisobola okuza bizanyira ddala mu scripting eno okujjako oli so far we tuli mu 5% ku kikumi tuli mu 5% so far we tuli kubanga sirabyewo nsonga wadde neegi eyayamba Mwami Milton Obote okukwata obuyinza nga ffe tugisobola Obote nga yamuggyako n'agenda e Tanzania Nyerere n'amugamba nina okuzzayo Uganda ng'oli president Nyerere ate ye kubanga Obote mu bbaluwa yagamba Nyerere takkiririza mu ebyo strategy ezimu nga tazikkirizaamu ndowooza ye Nyerere yali akkiririza mu kyakunkomyawo ye tabi mu kalulu akawangule afike president ono ye nga sayini ze ziriwo alaba nti ekituufu kiri obuganzi si buyina alina obukyayi mu Buganda ogenda mu kalulu directive otyo ng'ekitundu ekirene ekisinga obunene mu ggwanga tekikuwagira kwe kuleeta poliisi eri ya parliamentary elections tulonde babaka kati ye n'atematema zi constituency gy'alina obuwagizi anti ojja kusoma ekitabo kya mwami omugenzi Kirunda Kiva Ejjinja bakiyita Crisis of Confidence akatubagiro ka confidence kibanga confidence okwekiririzaamu Crisis of Confidence akugamba nti mwami nti mu gy'ataano lwaki Obote yayimaginga n'ayisa abasajja ba DP abaaliwo okiwulidde nti ye ebyobufuzi yabikolanga 24/7 kati ate aba DP bamalanga kumaliriza amateeka olweggulo ne baleka bakuŋŋaana boogere ku byobufuzi oli avudde mu law firm ye oli avudde mu famasi ye dokita omulala musomesa amaze kunyuka kawungeezi nga bakawungeezi era mu kitabo ekyo yabayita ba evening politicians
they could not outsmart a full-time politician. Kati Obote yalina obudde bungi nga talina mulimu gwankalaakalira. Nga talina mulimu gwankalaakalira ng'abikeera bukeezi n'abitaganjula mu bugenda okusinkana kawungeezi ng'ali wala. Ng'ali wala. Lwaki mu byafaayo bya Uganda abantu bwe basinga okuwaana yakola kino Obote tebamuteeka mate tebateekamu Amin. Obote yasinga yali supposed okubeera mu history wa Uganda asinga yasinga okusamba ebyobufuzi ebya independence naye abawandiika omuwandiisi yenna awandiika okusinziira ku feelings ze. Abawandiisi abasinga naddala afe abaddugavu tebawandiika okusinziira ku ki ku realities ne facts eziriwo naye okusinziira kubanga n'oyo Nankanyi omugenzi Kirunda Kivejinja yali wa UPC era naye yawandiika nga olaba credit esinga agiwa Obote ne UPC. Kakati kyova olaba nti ebyafaayo kati technology yatuyamba nti waliwo activities zetukola nga zijja kuwandiikibwa mu bitabo naye bwenkigwako nga wakiwandiika mu ngeri yo okikriticizinga facts nezikyuka okitegeera. Kyova olaba waliwo abagamba nalaba abanupu bagamba nti Segirinya bwe bakola ki Nyanzi yamuyingiza Nuupu. Nyanzi yamumuleetera nti ono Segirinya Nyanzi yamuleetera nga bwe yandeetera abalala bonna. Kati ekyo that is a wrong fact. Kati omwogeza kijja kufiira. Kati ayogera okusinza ku mbeera y'ebyobufuzi eriwo mu kiseera ekyo. Kitakolagana n'oyo yamuleeta. Balina okulinayinga credit yaabwe. Okitegeera asigala agiwa muganda we naye nga ffe abazanyeza empiki wetuli era nja kugamba nti ekyogedde kikyamu oyo nze yamurecruitinga lema kulimba bantu. Technology atuyamba kati okola ki okuggumiza bye twogera. Mu kwogera ku ndaga ebbaluwa yaffe gye tumaliriza nga tuli mu kumaliriza nti abasobola onoonyebwa M2 babunoonye naye by'okuggyako jjajja tetunaba kubeera ready mwengayo bibiina ebiri ku ludda olwabula gavumenti. Anti gwe tunuulira ensi zonna ezitwetoolodde benchmarkingira Kenya wokka kuba Tanzania Rwanda tolina strategy oyinza kukolayo eya democracy. Tuwadde mu kyama kya Mapinduzi ebibiina bakabita nga Suluhu azze. Bw'otunuulira enneeteekateeka y'abantu ababa bagenda mu kalulu ku presidential level yanjawulo ku yaffe wano kubanga katugambe nti tuli mu kweteekerateekera mu mbeera ya kidemokrasiya mu mbeera ya kijamani. Biki ebiteekawo impression ti omusajja ku luno ali serious muba muli awo ng'erikopita eri awo president gyagenda otambuliramu. Impression apakinze wali Double Cabin tulina district meka? District ziri mu 148. Double Cabin 148 nezipakinze wali bazi brandinze ezo tezimala na $1 million 15. Double Cabin baji brandinga district. Double Cabin brand ya party ne campaign slogan ne district ziri wali zipakinze. Buli district mobilizer simbula Kamuli Buyende ngo kisulumuzo kikaaba yonna impression Republic aya nti omusajja amaanyi galeese tuli mu kidemokrasiya webale nnyo bamemba ba executive bonna nga bavuga mpenkoni executive ku kibiina ne bu alliance bw'otandika bw'otyo okkirizibwa n'okwogera ku alliance because ekibiina nga CP
kijaga why tugende omusajja alina ebikola tugende tugatteko tunegotiatinge constituencies zaffe ezo biri azitulekere ffe tuba tusimbawo Lukyamuzinga omwokya ka Ronaldo muroka gye bayita Ronaldo ogimanyi wekali awo ka Land Cruiser ke bakubiramu kaweesi ke bayita Ronaldo Lukyamuzi simbula anti oli principal oli head wa party kwegamba kye bayita alliance ng'eneetuula ebyuma birina okujja nga parking Allah ng'egaali ziri awo bwe ziti buli omu azze n'eggaali ye okuteekawo impression eri public nti oli serious ku luno kati mu mbeera eyaffe eya wano kuba kati ffe tuzanya kya democracy naye gwe tuzanya naye ye ali very clear nti si wa democracy kati tulina kupanga mu mpanga ndala empanga ina kuba ndala teina kuba ene ya bulijjo gye tukola ki gye tumanyi yes so mweye embeera ne tubanga tuli ku 5% opposition okwata power olwokuba nti oli azannye nnyo ebyobufuzi waliwo okuba nti ye ezanya gyazanya mu ndala kuyabbu enzanya ye ya kika kya waggulu nnyo ate ffe tuli bajega nnyo ffe abaagala omuvuganya tuli bajega nnyo tetumanyi reality tugimanya ne tusigala nga tusirise amazima olaba ne bwe bampologoma ng'eri ku kyalo yakali obubuzi ebumazeewo era ekyalo kisala amagezi ekisodde kyajjako yeekasaana nga kikwata abakazi naye abatuuze beeyo baasala amagezi golooza ebisolo byatuuka bityo okubanga biri mu ki bigende mu game park era nga bye byali bigenda okuggwawo but a human being ne mubeera n'ekizibu mu ggwanga ate n'ogamba nti solution eneebula mubeera bubeezi bajega abataagala ku applyinga different means so bwe bunafu bwennyini obwo oludda oluvuganya NUP gwe obadde ne constituency ombaka eyafudde wuwo okiwulire juzi nali ne Saddam Gayira n'aŋŋamba nti Ssenyonyi yamugamba nti owaayo ate kati gwe waffe naawe n'oleeta candidate namugamba wammwe simumanyi nti omusajja gwe twalondobamu wano process eyali ey'amaanyi nga buli omu agiraba ogamba otya nti omumanyi ntya bwe mwakikola saali ku TV wadde ku radio so nga kyamugamba kiri kimu as a party we have to communicate officially si kunsanga wali nga nyimiridde nira ku byange notandika kunenya mbw ate gwe n'oleeta kati constituency yiyo ogibaddemu emyaka egi ena obulako emyezi 6 ogimaliriza ekikugaana okugezeganya ne banno mu bibiina kiki oba convincing because akakalu kadde katuwadde ne chance okutandika okuzimba coalition y'opposition yennyini yennyini enywevu erutwala mu kalulu nga kalina nga tulina single presidential candidate ne constituency endala ne constituency wansi nga tulina single opposition candidates tubale tulina chance eyo naye tetukikozeseza bulungi ate bali bakikola mu bugenderevu bana bali leading opposition bakikola mu bugenderevu bagala communicating na bina bya kituufu nnyo okukanya kwali kulemeddwako yes naye nga enjuga ezigana zibaddewo yes nekigana buganda kale nze ndowooza nibwe tukomaawo ebaluwa tugimaze baluwa ziri nnyingi wano tojja zisobola tojja zisobola ebaluwa nyingi waliwo wakakonako kati anagenda olaba nga ntwaga ate katwaki akokota katugambye omukyala naye amutunnyonnyole omukyala yali eyo mu America tujja mulaba ku Friday tukome wano leero ndowooza tukome wano
kale ona obadde osinzira okubeera nga otulaba ne Jeno Bijirwa Moses tukomye wano olwaleero tujja kutandikirawo olunaku olulala ayagala kifo kya Kamuli Municipality mu kiiko olukulu olw'eggwanga mu Kisanja ekijja ground yagiina tabuusibwabuusibwa nkakasa mu Uganda yonna manyi kati ba politician temulina okusooka okubeera nakyo ye capital y'okumanya olina Bijirwa olinaga ate yamanyirawo twayogerako yono tugenda komawo olunaku olwaleero tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mbeera